juzi nabadde mbuzo mukulu w'ekika ne mugamba mmwe nga bampise mugamba mmwe ne mubuuza gwe mukulu w'ekika njagala ombuulire senga omusajja nga yerukwago agenda n'agula malaaya n'agitwala bagitute mu loogi kati yamaze okwetema spare omusajja bwamaze okwetema spare ne malaaya nayo yetema spare kati agenda okulaba endaga muntu ya malaaya n'egwa ono jukira yerukwago kati agenda okulaba nga kundaga muntu kuliko nakabugo ayinza ogamba n'agamba yambala oli mwannyinaze nabuuza omukulu w'ekika ate omukulu w'ekika n'agamba anti kakati awo wabaawo ekimutembi kati oba yesu tujja bukkiriza senga tetubadde mu jumane mbabuuza yatonda ensenene nze ndi wa kika kya nsenene buli omu akakasa ne mugalula omukulu w'ekika ky'ensenene ne ssaabasajja kabaka akimanyi nti ensenene Allah yagitonda katonda kati ate Allah bw'amaze okutonda ensenene n'agamba mugirye kati ataani omulala ayinza okugamba ekigambo kati ate mugalula n'aveeyo n'agamba mbwate temugirya ye ne banne basajja bobamanyira nga batya akakamanyiro situjja kakkiriza atasobola dde okuleeta ekyoya kyayo nga lwaki tetugirya ffe tujja zirya nze nzirya olaba nina kyendagira ffe tujja zirya tujja zirya kubanga yazitonda ate njagala kino mukimanye ffe situkontana na Buganda nze sinalya ku nsenene yamugalula nze ndya nsenene ya Allah gye yatonda si yamugalula era yamugalula togikombako Allah namala okutonda emmamba ye n'agamba mugirya tegabunga mbwa w'ebiragiro mbwemanyi oli nsuubuga namubiro gwe kati ononye ki wono ononye ki gabunga yali alese wadde eddiba ly'emmamba contribution gyeyakola ku mmamba ya Allah gwe oba oli emmamba olya ya Allah eyagabunga tokombako era tugeza eyagabunga tokombako nosanga omusajja lukwago waliwo haji yangamba munonyeza omukyala nampa ebitendo by'omukyala yennyini bwe yali ayagala ne mumufunira ng'ebitendo byennyini byagamba bali boogera bagenda nagamba nankubira sinagamba ate mwana wange seka wankoze bubi ono gwanditidde mwannyinaze haji bamuyita lukwago ono mwannyinaze nimugamba ate atya nagamba nti nakabugo najjako bujja simu nagamba la ilaha illallah haji agamba subhanallah kati subhanallah yaleeta yaki musimanyi ow'ekika ekimu gwe bazaleera akayi omukyala ofunye weebugerere oluganda luliwa twagala olutubulye luliwa jo juzi nabadde mbuzo omukulu w'ekika ne mugamba mmwe nga bampise mugamba mmwe ne mubuuza gwe mukulu w'ekika njagala ombuulire senga omusajja nga yerukwago agenda n'agula malaaya n'agitwala bagitute mu loogi kati yamaze okwetema spare omusajja bwamaze okwetema spare ne malaaya nayo yetema spare kati agenda okulaba endaga muntu ya malaaya n'egwa ono jukira yerukwago kati agenda okulaba nga kundaga muntu kuliko nakabugo ayinza ogamba n'agamba yambala oli mwannyinaze nabuuza omukulu w'ekika ate omukulu w'ekika n'agamba anti kakati awo wabaawo ekimutembi kati oba yesu tujja bukkiriza guno omulembe tuli bazibu ffe tuli bagezi olaba ate abalangira kati abalangira ate bagezi ne ssaabasajja beene musajja mugezi n'abalangira bo tebeddira sebo bagala balye buli kye baagala nange ndimulangira teri kutulyako buli kimu nze nange kati ndimulangira sebo buli kye baagala balye buli ffe bye tweddira lala bitugamba yekintu yali yeddira ki mutuva kuba nze njagala nnyo okuyunga oluganda yekintu yali yeddira ki jjajjaffe yali yeddira ki yataaba muzaala ndeeta munkwata empola obusiraamu tebajja kujjawo kalica ate obusiraamu tebwogera ku kalica ya Buganda yokka abalabu balina kalica obusiraamu tebujjanga kujjawo kalica kalla ekyo si kituufu era obusiraamu tebulwanisa kalica eyo si kintu batebajja bagamba kakati eddiini ezajja obuzira kubanga twogere wano ku Buganda kubanga ye gurupu esinga obunene mu Uganda singa tubadde mu jumani babuuza who is the first Uganda man mwenna bittifaaki mukakasa kintu ate who is the first man to be created by God Adam Adam baba kintu basiramu kati Adam n'ekintu anyasooka kati bwalaba obusiraamu busobola okulwanisa kalica nga tebwasooka tugamba kakati bajjajjaffe era nedda ssebo lwaki tutambulidde mu lubugo kubanga zengoye bajjajja zebalinga bambala lwaki siri oyambala lwaki abaana bwe bagenda ku ssomero mu kifo ky'obagulira bulangiti n'essuuka lwaki tobagulira mbugo bagende beebika ezo kubanga yali ennono kubanga ezo bulangiti n'amasuuka gwe bajjajjaabo abaakuzaala bajjajjaabo ab'edda balina ekkolero lya bulangiti era waliwo omusawo w'ekinnansi gwe nabadde nziramu bonna nga mbaddamu ne bamafiina simanya mudde ku nnono yaffe abazungu bajja abawalabu bajja ne batujjako n'abazungu ne batujja ku bintu by'abajjajjaffe bye twalina mulamula bubi tuddeyo ku nkola y'abajjajja naye bonna aboogera toilet ze balina za flash lwaki temupama mu toyi za nkoma kubanga bajjajja mwe ze baaliko lwaki temugenda mu za nkoma toilet paper muzaagazaaki mukozesa ebikokooma kubanga bye byali ebyabajjajja gwe gwasinga ssaabasajja kuba katono mu Buganda gwe tumanyi ng'omuntu omukulu mugundi ssaabasajja ne bamugattira na mirembe bintu bigenda bikyuka nze jjajjange wali kubayita ngambye ekigambo alina emyaka 90 ate nze bwe banga njogera ensonga za Buganda mugenda nga mpola kubanga gwe mu Buganda tolina kyoli neffe tulina ensonga ennene awo kubayita ababiri Sebuggwawo omugenzi senga wa Najjinda mukyala wa Ssaabasajja Nnabagereka taata we Luswata mutabani wa Sebuggwawo batambulanga ne jjajja omusajja aba era ne batumako bayita ababiri era mubayita kati fe abakyasinza okusigaza ettaka eddene mu ntebe yonna jjajjange ono omukazi ye musese kubanga ebika ebitaano ebyasooka mu Buganda ebika ebitaano waliwo omukulu yali esese kubanga initially there were 5 clans in Buganda esawa 522 abala mwavaawo kubanga esawa 522 era buli kaseera kabaka atongoza ffe tuli abasiraamu Abaganda manyi bwe twogera ebintu ebyo nga bantu bagamba oyo mu Tanzania niwe munagamba mutya ate bino teyalina byogero okujja kufa abaana ba wano